Hallelujah. 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 Wanike emikono muubireko Mukama ffe Yesu. Mugambe weebale kabaka w'abakabaka. Otutuusiza mu Juni Mukama weebale. Muubireko Mukama omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Mukama omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Mukama omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Taata omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Mukama omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Kabaka w'abakabaka omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Katonda omulamu omwebaza akutuusiza mu Juni. Muubireko Mukama omwebaze akutuusiza mu Juni. Bangi abagenza otosobola na kubabala. Yeebale atutuusiza mu makkati g'omwaka. Yimusa emikono waggulu omuubireko. Akutuusiza mu makkati g'omwaka. Yimusa emikono waggulu omuubireko. Akutuusiza mu makkati g'omwaka. Yimusa emikono waggulu omuubireko. Otunula gy'ovudde. Owulira ng'emmeeme yeebaza. Otunula gy'ovudde. Owulira ng'osiima okuva munda. Otunulira gy'ovudde. Owulira nga weebaza Katonda tuwali kirala. Muwubireko Katonda ffe mugambe weebale olugendo luno. Weebale gwe yankwatako okuva nga 3 nga tusuze mu Vision Night yatuyingiza nga 1 ne tuyingira 226 onkutteko paka leero mu Juni nga 1 ssebo. Ontwala Juni yenna. Ontwala Juni nga 2, Juni nga 3, Juni nga 5, Juni nga 4, 6, 7, 8, 9, 10, 23. Muubireko Katonda affe. Muubireko Mukama mugambe weebale. Weebale gwateesa ebigambo. Weebale gwateesa ebirungi Mukama. Mwebaze Katonda ateesa ebirungi. Mwebaze Katonda ateesa obulamu. Mwebaze Katonda ateesa omukisa. Mwebaze Katonda ateesa obeere mulamu. Ateesa omukisa eri obulamu bwo. Alaba byonna bye baagala okukola. N'abifaafaaganya. Saanidde Taata waffe. Zikubire waggulu gw'osazeewo zikuba. Zikubire waggulu w'omutwe gwo Mukama mugambe weebale. Weebale Kamala byonna wange weebale. Weebale omuyinza w'ebintu byonna ebyange weebale. Weebale Mukama. Weebale Kabaka w'abakabaka. Mwebaze olwa Juni mwebaze. Zikubire waggulu nga weebaliza Juni mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu nga weebaliza Juni mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Tewali kubuusabuusa tuli mu Juni nga tuli balamu. Tewali kubuusabuusa tuli mu Juni nga tuli balamu. Tewali kubuusabuusa tuli mu Juni nga tuli balamu. Zikubire waggulu w'omutwe gwatudde yimuka. Onoofuna akaseera akatula naye kano kakuyimirira. Wanika emikono berenga akwata waggulu ddala. Okubira engalo ez'amaanyi Mukama. Okubira engalo ez'amaanyi omununuzi waffe. Okubira engalo ez'amaanyi omununuzi waffe. Bimeka byakununuddemu okuva omwaka lwe gwatandika. Byebalizenga bulijjo ate obutakoowa. Bimeka byakununuddemu okuva omwaka lwe gwatandika.
byebaliza ate obutayosa bimeka byakununuddemu okuva omwaka lwe gwatandika byebaliza ate obutakoowa bimeka byakununuddemu okuva omwaka lwe gwatandika mwebaza olwa famire mwebaza olwa famire mwebaza olwabo boowangala nabo mwebaza olwabo abali mu kyalo mwebaza olwabo n'abali mu kibuga n'abali mu kyalo tukwebaza Mukama olwabo bonna abali mu diaspora weebale Mukama buli gwe tukyawulira nga mulamu tumukwebaliza taata weebale ekirabo eky'obulamu zigwire waggulu olw'ekirabo eky'obulamu zigwire waggulu olw'ekirabo eky'obulamu zigwire waggulu eza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu zigwire waggulu eza Yahwe. We cannot take life for granted. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Thank you, the Son of God. Thank you, Jesus. Give to the Lord mountains of praise for that gift of life. Continue to thank God from the bottom of your heart. Twala ekitiibwa Mukama. Twala amatendo. Twala ekitiibwa Yesu. Twala amatendo. Otwagadde webale. Otwagadde Mukama waffe webale. Otwagadde Katonda waffe webale. Otwagadde Kabaka w'abakabaka webale. Yimusa emikono ozikubire waggulu banga akwata waggulu ddala. Zikubire waggulu mugambe ekitiibwa kikyo Mukama wange. N'amatendo gago gwakyusa olugero. Zikubire waggulu eza Mukama akyusa 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 olugero. Zikubire waggulu eza Mukama waffe akyusa olugero. Zikubire waggulu eza Mukama waffe akyusa olugero. Ateme kube watali kubo n'akyusa ebibyo. Ne wano wootuuse mu Juni Mukama yatemye kubo mwebaze. Yakuyamba n'owaguza okuva mu January mwebaze. Yakuyamba n'owaguza okuva mu February mwebaze. Yakuyamba n'owaguza mwebaze. Mwebaze omulungi mwebaze. Yakuyamba n'oyita mu March mwebaze. Mwebaze omulungi Mukama waffe mwebaze. Yakuyamba n'oyita mu April mwebaze. Abaagalwa baffe bangi abagendedde awo naye atuleseewo Mukama waffe. Wayita mu April yakuyamba n'oyita mu May mwebaze. Mwebaze eyakuyisa mu May yaweddeko dda mwebaze. Zikubire wagunganiriza omwezi gwa Juni. Zikubire wagunganiriza omwezi gwa Juni. Zikubire wagunganiriza omwezi gwa Juni.
zikubire waggulu mwaniriza omwezi gwa Juni. Okyabulamu ozikubira waggulu. Juni asitudde obujulizi bwange. Juni asitudde obujulizi bwo. Juni asitudde obujulizi bwaffe. Okyabulamu ozikubira waggulu. Juni asitudde obujulizi bwaffe. Zikubire waggulu nga oyaniriza Juni n'ebyasitudde. Katonda yakoze Juni si sitaani. Katonda yatutuusiza mu Juni, tewali maanyi malala. Osuubira bingi mu Juni, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Osuubira binene mu Juni, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Osuubira byamagero mu Juni, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Osuubira ebyekisa mu Juni, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Byotunda byonna bigenda kutambula mu Juni, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. B'obanja bonna bagenda kusasula mu Juni, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abakusuubiza bagenda kukolako mu Juni ono. Zikubire waggulu mwaniriza ebyamagero bya Juni. Zikubire waggulu mwaniriza ebyamagero bya Juni. Akukole bulungi Mukama. Akukole bulungi Kabaka wa bakabaka. Akukole bulungi Katonda waffe. Wanika emikono ogiteeke waggulu, bato biteeke waggulu, mwegayirire. Mugambe Taata onkyusiza olugero. Mugambe Taata kino kyekisiibo kyange. Waayo ekisiibo kyaffe ekya Juni mu linnya erya Yesu. Waayo ekisiibo kyaffe ekya Juni mu linnya erya Yesu. Kya nnaku 14 non-stop. Era zonna zaakusabiramu, zaakusiibiramu, zaakwegayiriramu. Waayo ekisibo kyaffe ekya Juni n'omulamwa gwakyo n'amaanyi gaakyo. Akyusa olugero. Akyusa olugero lwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Peetero yali muvubi. Mukama n'amukyusiza olugero. Peetero yali muvubi, Mukama n'amukyusiza olugero. Eyali omuvubi ye mutume, buli muntu gwe yeenyumirizaamu. Akyusa olugero Yesu waffe. Akyusa olugero Yesu waffe. Ate mwatu Sawulo ye yali ayiganya kanisa. Mukama n'akyusa olugero. Eyali omulabe w'ekkanisa ate n'afuuka mutume mu maanyi. Yamulonda kuweereza. Ebyafaayo ne bikyuka, yali omutemu w'ekkanisa. N'afuuka omubuulizi w'enjiri nakinku mu baamawanga ne mu Isirayiri. Akyusa olugero Mukama. Akyusa olugero. Ate ye Yusufu yali muddu. Yatundibwa baganda be. N'atwalibwa e Misiri, n'agulibwa mu katale ng'omuddu. Era n'abeera muddu wa Potifaali. Naye kubanga Katonda akyusa olugero, n'abeera Prime Minister wa Egypt w'amaanyi. Eyakyusa Egypt. Akyusa olugero. Atudde ku Namulondo ye muyimusiza emikono. Waayo ekisiibo kyaffe era omwegayirire. Akyusa olugero. Waayo ekisiibo kyaffe omwegayirire. Akyusa olugero. Battimaayo yatulanga ku kkubo ng'asabiriza. Ku mabbali g'ekkubo Battimaayo we yatuulanga n'asabiriza. Yesu we yamusanga
n'amukoola n'amugamba Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'agamba mumuleete. Omugamba gye bwe yatuuka mu maaso ge n'amugamba oyagala nkukole ntya? Batimayo n'agamba nti Raboni, njagala nzibule. Olugero ne lukyuka. Eyali muzibe n'afuuka celebrity. Akyusa olugero. Simanyi ky'oli leero naye ekisibo kino kiggwako nga Mukama akyusiza olugero. Simanyi ky'oli leero naye Mukama akyusa olugero. Omukazi eyakeeranga ku makya ng'alaba kikulukuto emyaka 12 n'atengejja eri abasawo n'awaayo byonna bye yali nabyo naye nga twali kikyuka. Bayibuli ng'egamba nti nga yeeyongera bweyongeza okubeera n'ekikulukuto oyo bwe yakoma ku munagiro gwa Yesu olugero lwakyuka. Imussa emikono gye eri oyo akyusa olugero. N'akubuulira ani n'aleka ani? Naye tewali Yesu gw'atasobola kukyusiza lugero. Imussa emikono. Amafuta mangi nnyo agali mu kisiibo kino. Gano amafuta si ge ga bulijjo. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Alonda abaavu ku kkubo. Akyusa olugero. Alonda abanaku ku kkubo. Akyusa olugero. Ababadde beewola ne bawola. Akyusa olugero. Ababadde abagumba ne bazaala. Kaana agamba nti yali omugumba azadde 7. Akyusa olugero taata waffe. Yemussa emikono mubuulire mutima gwo. Mubuulire mutima gwo. N'abamu basobola okubanga bulijjo bamanyi oli bulungi nnyo kubanga era si kirungi bbalagana kuyo. Naye Mukama mwegalire akukyusiza olugero. Mukama mwegalire akukyusiza olugero. Mukama mwegalire akukyusiza olugero. Mukama mwegalire akukyusiza olugero. Abadde amanyiddwa ng'ow'endwadde n'abasawo babeere nga tebakyajjukira feesi yo. Akukyusiza olugero Mukama. Abadde amanyiddwa ng'ow'endwadde n'abasawo beerabire feesi yo. Akukyusiza olugero taata. Abadde amanyiddwa nga asabiriza. Mukama akukyusiza olugero. Akukyusiza olugero taata. Akukyusiza olugero. Wateekwa okubaawo omukazi nannyini kisiibo kino. Wateekwa okubaawo omuwala nannyini kisiibo kino. Wateekwa okubaawo omuvubuka nannyini kisiibo kino. Wateekwa okubaawo omusajja nannyini kisiibo kino. Akukyusiza olugero Mukama. Akukyusiza olugero. May your story change in the name of Jesus. Katonda wa Naomi ne Ruth akukyusiza olugero. 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 Katonda wa Bowazi akukyusiza olugero mu linnya erya Yesu.
Katonda wa Bowazi, Naomi ne Ruth akukyusa olugero. Katonda wa Bowazi, Naomi ne Ruth akukyusa olugero. Oluvannyuma lw'enjala Mukama akuwa ekyengera. 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 Oluvannyuma lw'okufiirwa Mukama akusitule. Oluvannyuma lw'okufiirizibwa n'okufiirwa kwonna, oluvannyuma lw'okufiirizibwa abantu n'ebintu, Katonda akujjukire mu linnya erya Yesu. Imussa emikono gyo waggulu. Bangi abafiiriddwa emmaali, bangi abagudde mu bafere, bangi abagudde mu babbi, bangi abafiiriddwa abantu bammwe, naye Katonda akuviireyo mu linnya erya Yesu. Katonda akuviireyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akuviireyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akuviireyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono ekisiibo kisitulire ddala gy'ali, era omusabe ekisa ekimalako ennaku 14. Yimusa emikono ekisiibo kisitulire ddala gy'ali, era omusabe ekisa ekimalako ennaku 14. Yimusa emikono ekisiibo kisitule gy'ali, musabe ekisa ekimalako 14. Buli lunaku n'ekisa kyalwo waleme okubaawo olukuyitako. Buli lunaku n'ekisa kyalwo waleme okubaawo olukuyitako. Buli lunaku n'ekisa kyalwo waleme okubaawo olukuyitako. Buli lunaku n'amafuta gaalwo waleme okubaawo agakuyitako. In the mighty name of Jesus. Zikubire waggulu ddala. Okyabulamu. Yaniriza amafuta g'ekisiibo kino n'amaanyi ag'omwoyo. Yaniriza amafuta g'ekisiibo kino n'amaanyi ag'omwoyo. Yaniriza amafuta g'ekisiibo kino n'amaanyi ag'omwoyo. Okyabulamu. Atudde ku bigere ebyo yimuka. Ali ebbalibbali w'ekifo kyo, tambulodde mu kifo kyo. Tambulodde mu kifo kyo, yimirira ku bigere byo atudde, yimusa emikono gyo waggulu. Mukama muweereze ekisiibo kino, mubuulire bye weetaaga mu kisiibo kino. Ekisiibo kino kimuweereze Mukama, mubuulire bye weetaaga. Waliwo eyawulidde omulamwa n'agamba nti Katonda akebedde ebizibu byange byonna abikozeeko. Akukyusa olugero, yimusa emikono gyo waggulu. Muwubireko nga bw'osinza, nga bw'omusaba, nga bw'omugamba Taata onkyusa olugero. Muwubireko nga bw'omusaba, nga bw'osinza, nga bw'omugamba Taata onkyusa olugero. Emikono egyo gisobola okwegolola waggulu okusingako awo. Muwubireko nga bw'osinza, nga bw'omusaba nti Taata onkyusa olugero. Muwubireko nga bw'omusaba, nga bw'osinza nti Taata onkyusiza olugero. Akukyusiza olugero Mukama waffe. Yongera owubire waggulu ddala. Wubira waggulu mugambe Taata onkyusiza olugero. Wubira waggulu mugambe Taata onkyusiza olugero. Wubira waggulu ng'okkiriza amafuta gonna ag'omu kisiibo kino. Wubira waggulu ng'okkiriza amaanyi gonna agali mu kisiibo kino. Wubira waggulu ng'okkiriza amafuta gonna agali mu kisiibo kino. Wanika emikono waggulu, oberenga akwata waggulu, kigole bugolozi bulungi. Kati muwubireko. Muwubireko nga bweyaniriza amafuta. Omwezi ogujjudde omukisa. Omwezi ogujjudde obujulizi ogwa Jjuuni. Omwezi ogujjudde essanyu ogwa Jjuuni. Omwezi ogujjudde amawulire amalungi ogwa Jjuuni. Omwezi ogujjudde obuwanguzi ogwa Jjuuni. Omwezi ogujjudde okulaba ebirungi ogwa Jjuuni. Ekigambo ky'olangirira Mukama akinyweza. Ekigambo ky'olangirira Katonda waffe akinyweza. Ekigambo ky'olangirira Mukama akinyweza.
omwezi ogujjudde obuwanguzi wanikira ddala waggulu muwubireko mwezi ogujjudde obuwanguzi mwezi ogujjudde obuwanguzi wanika emikono berenga akwata waggulu ddala mukubira engalo ezaawaggulwaniriza obujulizi obunene mukubira engalo ezaawaggulwaniriza obujulizi obunene zongereko waggulwaniriza obujulizi obunene oh haleluya 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 wanika emikono ddemu omubireko mugambe taata nzize ntandikiddewo era nzikiriza nti nze omu kubamalako mu maanyi amangi yongera omuwubireko otandikiddewo ate gwe omu kubamalako mu maanyi amangi otandikiddewo ate gwe omu kubamalako mu maanyi amangi otandikiddewo ate gwe omu kubamalako mu maanyi amangi okubira engalo ez'amaanyi Mukama atudde eyimuka ku bigere ebyo ayimiridde wanikira ddala emikono waggulu kigolole bulungi owulire ng'embirizi zeereze bulungi okyali mulamu olwo nalwo lutegerekeke nti Mukama alukuwadde olwaleero tusabe essaala ya Mukama ffe essaala ya Mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina 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 zikwire waggulu mu linnya erya Yesu tobaako gw'okwata mu ngalo naye buli omu mutunulire n'amaaso ag'ekisa mugambe nkwaniriza tomukwata mu ngalo mutunulire n'amaaso ag'ekisa mugambe nsaba Katonda akutunduliza amaaso ag'ekisa mu kisiibo kya Juni ono kino nabyo kyabyafaayo si kyakwekwata mu ngalo naye Mukama ate ye tekimugaana kukukwatako wandizikubidde waggulu gwakitegedde ngambye ntya kisiibo kya byafaayo si kyakwekwata mu ngalo naye ate Mukama talinayo kimulemesa kukukwatako akwata ku basibe akwata ku bali mu malwaliro akwata ku gwe batakyayagala kukwatako Katonda teyenyinyala era takwatibwa ndwadde yawonya endwadde yemaanyi amangi agawonya endwadde yimusa emikono gye waggulu gola bulungi emikono tusabe Katonda endwadde zifulumire ddala eggwanga lino n'amawanga agatuliraanye kubanga omuliraano gwokya bbiri tulangirira amawulire amalungi mu Uganda ku pandemics zonna tulangirira amawulire amalungi mu mawanga agatwetoolodde ku pandemics zonna tulangirira ekisa kya Katonda official blessings from God. I pray upon everyone in Jesus name. Ekisiibo kyaffe kya nnaku 14 Juni kyekisiibo ekisoose kasookedde ebya COVID biva mu ggwanga kyekisiibo ekisoose nga tekirimu night prayers kyekisiibo ekisoose nga tekirimu night prayers kyekisiibo ekisoose ng'ennaku zonna 14 za kuŋŋaana ku Kanani zonna 14 zonna 14 za kuŋŋaana zonna za ku anointinga n'olwekyo okuva nga 1 Juni paka nga 14 ettaka ettukuvu erya Kanani Land terigenda kuwummula n'olwekyo n'ennaku zeebala zokka ekiraga nti nnaku za mukisa ennaku nazo zeebala zokka
bw'oba ojja ku Kanani kolagana bulungi ne security eyo yo tugimanyi nti ebeerawo, then kolagana bulungi n'abo be twataddewo okulabirira obulamu baluddewo, naye emabega gye tuvudde ffe wadde kunaaba tetwakuggyaawo, naye kubadde si kwa buwaze. Ababadde baagala okunaaba badde banaaba, batayagadde balowooza nti bazze batukula nga bayitawo. Kaakati oba wazze otukula oba wazze totukula, olina okunaaba amazzi ago agalimu eddagala eri disinfectinga. N'olwekyo ffe tubadde tekikyusanga, wabula kati tugenda kyongera mu maanyi. Naawe bagamba nti naaba tokola mpaka tokaayana tobaako ngeri yonna gy'okaana. Jangu n'ekigendererwa. Come with an intention to meet your God so that God may change your story. So tuwali kuwummulamu. Public holidays ezinalangirirwa zonna zijja tusanga nga tusaba. Kati gwabeera talina b'okaaganyanga public holiday yokka yesobola okuriliisinga okuva mu office, dukira ku Canaan land. I believe God wants to change your story. Katonda ayagala kukyusa lugero lwo. Tusoma mu kitabo kya Luusi. Mu Luganda Luusi, mu Luzungu Ruth. Kitabo ekyo kirina essula 4. Twazisomye, nafunye ebibuuzo, sifunangayo bibuuzo nga bwe nabifunye ku kitabo kya Ruth. Abantu nga bambuuza mu bulungi, Bowaazi yali kabaka? Mu mulembe gwa Bowaazi ye yali kabaka? Kati ndowooza nyinza okwanukulako ebimu, ebirala tujja genda tubyanukula. Njagadde ntandikire ku ekyo, wadde nga nnina enjiri gye ndeese olunaku olwaleero etagenda kuleka bulamu bwo kyekimu. Leka tusooke twanukula ekibuuzo ekyo, ate ne mu kukyanukula mulimu amafuta. Bowaazi teyali kabaka? Ye answer. Olwo yali ani? Bowaazi yali musajja eyazaalibwa mu famire nga nneneko mu mulembe, Isirayiri nga tennaba kwegatta wamu era nga tennaba kufuna bwakabaka, ng'era mu lw'abalamuzi. Era bw'aba tonaba kutuuka ku kitabo kya Luuthi, ky'osooka awo kyekyabalamuzi. Ate bw'ova ku kyabalamuzi bw'oddako Luuthi, ekiddako awo ye Samwiri ekisooka. Samwiri yasaavinga nga kabaka ate nga nnabbi. Yasaavinga ng'omulamuzi, tuleme muyita kabaka. Samuel served as a judge of Israel and at the same time as a prophet. Tuddeyo ku Bowaazi. Bowaazi akizuula nti Katonda asobola okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo ne pulaani zo n'ofuuka omuntu mu mulembe. Kiwandiike. Katonda asobola okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo ne pulaani zo n'ofuuka omuntu mu mulembe. God is able to bless the works of your hands and to bless your plans. You know, we make our plans, but only God perfects them. So God is able to bless you, the works of your hands and your plans in an era, and He makes you somebody in that era. Bowaazi yazuula ekyetaago ekyaliwo, ekyetaago ekikyasinza okubeera mu nsi paka ensi eno lweriggalawo, bakiyita mmere. Ow'akabuto akatono ennyo
akujeregera olubuto olunene alya. In fact ab'obubuto obutono balya nnyo. Abantu abo ab'obubuto obutono asobola okunzika olusozi nawe ne weewuunya. Ate n'osanga olubuto olunene ng'aliddeko katono oga nti ye amangu agakkuse. Wabula ekizibu ekibeerawo kwe kubanga olyako katono naye nga tebuli kaseera olya. Waliwo abalya gumu nga gwemala n'olubuto olwo ne luteeyongerako nti essaawa mwaliiridde bode ebadde yeetaaga era neekwata nesatulatinga ne wabaawo ate abalya buli kaseera ng'ayina appetite eri waggulu naye nga ne byateekamu tebiina bwe bitambula kugenda kukola. We wava concentration ebiseera ebisinga evaako obesity. Era bw'oba goberedde ebyafaayo n'ebiriwo, abantu abo abanene abatafuluma na mulyango, abatalina na mmotoka mwe bajja, balina appetite y'ebintu ng'ate ebintu ebyo bigeza. Omuntu asobola ofuna appetite ya pizza, aŋŋano byagenda okulya biconcentratinga naye ng'ayagala pizza waakiri ddakiika 5 aba ne pizza gy'alumako. Muntu asobola okwagala baaga, muntu asobola okwagala ebisiike ng'omumwa gwe teguwumula, n'agenda ng'agejjanga asaaga paka ng'omubiri tegukyataasika. So tewali muntu atalya naye alya ddi. Era endwadde nnyingi eziva mu kulya okutalina oda. Buli kaseera omumwa gwo teguwummula. N'okutali kusiiba kuno okwa kyaki, abasawo bakusaba oba bakulagira mu wiiki osiibemu olunaku oba osiibemu ennaku 2, nga kye balwanagana nakyo nti omubiri oguwe break gusooke gukozesa ebyo ebirimu. So kati ffe tuli bannamukisa abasaba ne basiiba buli mwezi ennaku 14. Buli mwezi tubaamu n'ennaku zaffe 14. Era nkwegalidde gwe yaggwamu amaanyi ng'osiiba lw'olaba ng'embeera ekukaluubiridde ennyo. Bwe bateekalubye ennyo ku 14 osiibanga bw'oyosa appetite ekusikiriza okulya, olemererwa era olina bootenda nti b'amaanyi mu kisiibo. Bayinza okuba nga bakusinza n'appetite naye bayina self control. Nze olwaleero sijja kulima enjala ekedde kunuma. Nze sirya breakfast mu mwezi, ndya breakfast emirundi mibale. Ndi muntu atafuna bintu byenteeka mu lubuto nenzija ne mmala okukola mu lunch hour, bwe nzirayo bode nayo yennyini eba ebanja. Era Susan Makula Bujjingo kimutawaanya nnyo. Njagalira breakfast watagisuubirira. Bw'agitegeka kaagitegeke nga nnungi etya, mba sigisobola. Kubanga okujja mu lunch hour mba saagala lubuto lwange kubanga lukaluubirirwa. Mu mubiri gwange neetaaga maanyi ga mwoyo si ga mmere. I prepare my spirit, not my stomach. So oluvannyuma lwa wano awo nsobola okgenda nendya lanchi nayo sirya ennyangu ennyo gyendi, kuba bwabayo byemmaliriza okukola siryanga sibimaliriza. So siri muntu wakuliira mu time, ekyo kyo kyannema. Naye okusaba n'okusiiba saddaaka kyeva evaamu empeera. Okusaba n'okusiiba n'omalako, sacrifice accompanied with self control. Wano ku Canaan land we tubeera, sawa za lanchi nga tuli mu kisiibo,
waliwo asiika oba asiika lwa kisibo kyokka. Akawoona mwe kabayitamu awo mutera okukawulira. Muwanike emikono abatera okukawulira. Ne kaakati mukawulira. Mugume. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ate kirabika bambi tasiika mu kisiibo kyaffe mukka. N'ennaku endala asiika naye tuba twalidde. Bw'oba walidde tebikwatako basiika biki? Ate era kiba kikakatako nti bw'ova mu lanci awakale naawe olinga Bujjingo ogenda kuli obadde tonna kyewalidde wakedde n'okola emirimu oze n'osaba osenye amafuta osenye omukisa ozeeyo okole. Kati mu nnaku ezitali za kisibo era aba asiika kuba twetooloddwa wooteri somewhere. Naye kubanga tuba tetusiiba tetukiwulira. Tukiwulira nnyo nga tusiiba. Kati oyinza okuwulirira mu nnyindo olubuto ne lutandika okwegugunga ne weekalakaasa. Bw'ova wano olina okulya oba bafumba biki oba basiika biki n'owulira nga omiisinga emmere mu lunaku lumu lwokka olusoose mu kisiibo. Mukwano gwange nsaba nkutegeeze nti self control yetuyamba. N'ogamba nedda tebakulimba nti gwe enjala ekuluma nnyo era ebyokusiba byakulema naye opurezinga sisita gundi oba brother gundi nange y'ekisibo yakigonza enjala emuluma okusinga ggwe. Naye oteeka okutuuka ku ddala mu kukkiriza nga osobola okufuga ebyetaago byo. Obulokozi tebusoboka eri atasobola kufuga kwetaaga kwe. Kiwandiike. Obulokozi tebusoboka eri atasobola kufuga kwetaaga kwe. Ekigambo okukkiriza kitegeeza nti wandifunye mu bukyamu naye kokkirize Katonda akuwa ekituufu. Ky'obulaba bagatta ebigambo bibiri, okuguma n'okukkiriza, ne bivaamu ekigambo kimu, okugumiikiriza. Ekigambo okuguma n'okukkiriza bigattibwamu ne bivaamu ekigambo okugumiikiriza. Guma kkiriza, gumiikiriza. Bw'olaba osobola ekisiibo eggulu oba ojja ddiyingira. Ekisiibo ebyo bye kibeera kikulema ne weekwasa wandisubwa eggulu ku ddakiika esembayo kubanga tolina self control. Obulokozi bwetaaga self control, bwetaaga patience, bwetaaga discipline ey'ekika ekyowaggulu. Kanzireyo ku Bowazi. Bowazi yazuula nti ensi eyagala ekintu eki mmere, omutono n'omunene bonna balya. Mu mulembe ogwo ogw'abalamuzi Bowazi n'akonsentratinga ku kulima. N'alimira ddala, n'alima nnyo, naye n'alima ng'alina ne pulaani nti akasente kaabajje mu kulima agulemu ettaka. He was a very big man in terms of land owning. Kati ate bw'oba n'ettaka era gwoba kabaka. Yagula ettaka. Bowazi yagula ettaka. Buli kyokola ba n'ensonga lwaki okikola, Katonda ajja kuwa omukisa. Olugero lw'abalina pulaani nga beesize Katonda lukyuka. Olugero lw'abalina pulaani nga beesize Katonda lukyuka. Olugero lw'abakozi ate abanyiikira nga balina ekiruubirirwa lukyuka. Olugero lw'abakozi ate abanyiikira nga balina entegeka lukyuka. Your story must change if you work
diligently, persistently, if you trust God in everything that you do, if you have an intention, your story must change. Mulekerawo okukolanga ssente ng'omala n'ozirabako bulabyawo. Ozirabako okumala akaseera, tomanya na ngeri gye zigenzeemu. Oba okyazirabako n'ogendako mu kivulu. Kivulu ky'ogenzeemu n'ogulayo ebyokulya n'ebyokunywa. Kiba kyakaggwa ate n'omuyimbi w'omulala n'akola ekivulu. Abo baba bamaliriza mukwano gwo n'alonkinga meeting z'okwanjula. N'alonkinga ez'embaga. Ebiba byakaggwa embaga ennyini n'etuuka. Ate essuuti y'oku mbaga eri tekola ku mbaga eno. Kwega n'obeera awo nga ssente ozikwata naye nga bw'ozikwata tolina nnyo kigendererwa ekineneko okusinga ozirabako n'ozirya. Okwenjoyinga ssente kukola mu bintu bikalu n'obirabako. Kiwandiike. To enjoy money is to invest in assets. Assets that you can see. Tomanyina muntu bwanyumirwa ng'okukeera n'ogenda ku ttaka lyo n'eberi batono naye nga bw'oyimiridde tuwali akugamba nti gwe mukola kyawo. No trespass. It's your own land. Small as it is, you have that power. Wabula gw'obuuza ani oyo yaleese embuzi mu wano? Abamu bayitibwa ba muzeeyi lwa kitiibwa kyakubako ke weekoledde. Muzeeyi nze nzireese. Wasabye ani? Nawe olina akataka mu nsi. Katono omusajja faama Bowazi abambuuziza sitole gy'oleese. Bowazi mu mulembe ogwo yali kabaka. Bowazi yali faama. Buli kintu ky'okola ne baba bakivuma naye nga tekimenya mateeka naye nga gw'okikola ne pulaani kikugjamu omuntu ow'amaanyi. You can imagine mu kibuga muno tetwagalira ddala tuyita faama. In fact, mu circles nyingi an insult is to call you a farmer. Look at this farmer. Laba omulimi ono. Naye abagiwuliranga insult, ebintu bye mulya bibeera mu bbanga, bibeera mu bire. Bafamazi be bayimirizaawo ensi eno. Kubanga buli muntu mu nsi buli lunaku ateekwa okulya ebintu by'abalimi. Ate omulimi ayinza obuteetaaga bintu bya kompyuta yo. Bw'ogamba ndi kompyuta ebala ssente yajja ziba essangalo. Akomba ku lugalo. Kola omulimu n'ekigendererwa. Ba n'essuubi. Kola ne Katonda. Bowazi awulikikanga kabaka. Era bangi mubadde mumanyi kabaka. Naye Bowazi mulimi. Faama. Era yagulanga ettaka ng'aliguza ayongera afune w'alimira. Ng'aliguza ayongera afune w'alimira. Abayindi abasooka mu Uganda, omulimo gwabwe ogwali omukulu tegwali gwa kusuubula. Mulimo gwabwe ogwali omukulu gwali gwa kulima. Balimi abayindi abalimako district namba nga mutunula. N'alima amajaani district namba. N'alima ebikajjo district namba. N'alima pamba district namba. Obulimi bwafuula Bowazi ensonga. N'afuna ettaka, n'afuna ne ssente.
mu stole gye twasomye kwe kuwulira nga yasobola okugula ebyali ebya muganda we n'ebyali eby'abatabani be n'ebyali ebya nnamwandu byonna n'abigula. Akasente konna n'akakwata n'akawa Nawomi, n'aguliramu ne muka mwana wa Nawomi ayitibwa Ruth. Obusika yabugula n'abuza, obusika bwasigalamu. Yayita muganda we nga ne muganda we naye alina muganda we nga tasobola ate ye kugula, n'aguliramu ne Ruth. Kyavaamu nga ne gwoba ogula ate bwe tebakuyita kugula, bakuyita kununula. Gwoba onunula. Emirimu gisobola okununula, emirimu gikufuula omununuzi. Yakola akasente okutuuka nga kati kategole mwagwa yakununula. Bangi twetaaga Katonda atuyambe tubeere banunuzi b'ewaffe. Tekinayingira mutwe gwo naye kankuyambe kiyingiremu. Ffenna nga bwe tuli wano tulina gye twava nga bye twasangawo babitunda. Ffenna nga bye twasangawo babitunda, ebirala twasanga babituuze. Otuuka ku kyalo nga bali bali ku ttaka eryali eryammwe ne bali bali ku lyali lyammwe, n'akaali kasigaddewo gundi yakaguze. Itaka ekika kiwammwe ekyetaagayo omununuzi. Aliwo akitegedde tulabe? Okitegedde bulungi? Ewammwe eyo mwetaagayo omununuzi? Aliwo agamba nze naabeera omununuzi? Wanika emikono gye waggulu, Mukama muwubireko. Mugambe Taata mu kisiibo kino ekya Jjuuni, ompa amaanyi, ompa amagezi, ompa amafuta, ompa ekisa, mbeere mununuzi wa famire yaffe mu linnya lya Mukama Yesu. Sometimes weetaaga Katonda akublessinge. Oddeyo mu kyalo, tewali atatunda mu nsi muno okuggyako nga gwe tolina ssente. Nkiddemu omuntu ali ewantu nga wasaana miliyoni 100, bw'omugamba naye wano omuntu ayinza kuwaawo ssente mmeka n'omuguza, si mu kujerega, mu mutima mulungi. Akuga nti bw'ompa 3, 100 akikubisaamu emirundi eki. Ayinza n'okuga nti bw'ompa 5, ekibuuzo kyo kiba kiddiddwamu. Kati gwe ky'oba oddamu okubuuza, ozaagala mu kaashi oba mu banka. Asula teyeebase, agamba wabadde osaaga, wabadde oli serious. Agenda okwekanga nga oli mununuzi bya ddala, oyagala akataka ka kitaawo kakomewo. Mubeere n'ekyalo kyammwe nga kinene nga bwe kyali, ate mwongereko. Tuli mu bibuga tukaaba, neke baatunda bakuyambeko, mu abamu abalina omukisa ogwo. Mukadde yatunda akuyambeko osome, wamala okusoma ne bigaana. Ttaka lyagenda lwa ssomero, niba wasoma toyina bye wali okoze. N'akaali kasigaddewo nako ne bakagula. Oyita awaali ewammwe, n'ogenda kati we mwasigaza nga wafunda bwe wati. Maama asigadde awo, naye nga n'eri yonna waali wammwe. Weetaaga olugero lw'okukyuka. Wandizikubidde wagula amafuta weegali. Bino ebigambo ebyogerwa mu Jjuuni ono si bya bulijjo. Ngenda kuba noyintinga respectively buli muntu waatudde wenja okusanga. Sigenda kukwatako nengenda kukusaako amafuta. Katonda akuwa obuwanguzi bwe byange eby'emisomo egyatundisa ku ttaka lyemmwe byagaana. Omukisa Mukama aguyise ewalala. Ogwa Bowaazi teyagufuna lwa kusoma. Bassebo ne bannyabo abawuliriza Salt FM, Salt TV, abatudde ku ttaka etukuvu erya Canaan Land,
omukisa tebagusoma tegulina ssomero. There is no school of blessing. Omukisa guli mu mukono gwa Katonda. Wandikubidde Mukama engalo ez'amanyi kubanga wooli oli mu kifo ekituufu w'ofunira omukisa gwa Katonda. Bassebo ne bannyabo abawuliriza ku Soloti FM ne Soloti TV, amagezi tebagasoma, amagezi gagabibwa Katonda. These men were so wise, minus schools. They could see, they could use common sense. Nibagamba amanyi katugateeke wano. Musajja bw'omusomolozi ali kabaka, abantu balowooza nti Ruth yafumbirwa kabaka Boaz. Yafumbirwa mulimi. Omulimi Mukama gwe yawa amagezi, omulimi Mukama gwe yawa omukisa. Era n'ebigambo bye bw'oba obiwulira, bw'osoma Ruth essula 2:3 ojja kulya ebigambo bye, oweebwe Mukama omukisa, oweebwe Mukama omukisa, oweebwe Mukama omukisa. Mukama akuweere ddala omukisa, oweebwe Mukama omukisa. Kyamanyi, amanyi blessings of God. Nsaba Katonda akuwa omukisa, obenga n'akamwa ako okwogera mukisa. Nsaba Katonda akuwa omukisa, obeerenga n'obulamu bwo bubeera mukisa eri abantu abalala. Okukolimakolima kuva mu mbeera mbi. Embeera embi ekyusa endowooza, embeera embi ekyusa enjogera. Endowooza bw'ebeera mbi tosobola kuvaamu bigambo birungi. Kiwandiike. Embeera embi ekyusa endowooza, embeera embi ekyusa enjogera. Endowooza bw'ebeera mbi tosobola kuvaamu bigambo birungi. Kababeere mu baana bo, kababeere mu balala bonna. Era ffe gye twakulira olw'obwavu obwali bwakuula ejjembe, obwavu obuunya, okola akasobi katono nnyo, mukadde wo n'akuweereza oba mbazzi oba jjambi oba kikyakutte, birowoozo bifu. Abamu baabakwasanga, abalala tebaabakwasanga. Kale abamu baakasukanga bw'atyo ng'akutiisa. Tolowoozanga nti yali tasobola kukuteeba. Yakigenderanga akasuka ebbali, naye otye nnyo. Asobola n'okunkasukira embazzi, ayinza n'okunkasukira ejjambiya, naye nga yagikasukanga bali ng'agenderedde. Gwe n'olowooza takuteebye kubanga obadde odduka, naye ekigambo kyeyongerezangako kyekiraga kye muli mu famire, omuzimu guno. Wakoze ekigwe ekino ne kitakwata, omusambwa guno by'ebigambo by'alina. Munda mu ye temuli mirembe, talina birowoozo birungi. Naye Mukama bw'akyusa, okyuka. Akyusa olugero, ebirowoozo ne bikyuka, n'ebigambo bye ne bikyuka. Wandizikubidde waggulu nga bw'omusaba Mukama akukoleko. Nsaba Katonda akukoleko, nsaba Katonda akukoleko, nsaba Katonda akukoleko, nsaba Katonda akukoleko, nsaba Katonda akukoleko. Akwate ku bibyo bikyuke, olugero olwo lukyuke. Abagagga tebalina bigambo bikolimira abaana baabwe. Abagagga tebalina bigambo bikolimira babakoze ekibi. Tebalina bigambo bibi. Okyala mu maka g'omugagga n'ovaawo nga towulidde ekigambo kibi. Omwana ayogera laavu, maama ayogera laavu, taata ayogera laavu, ne maidi ayogera laavu. Laavu ziri awo. Nogandi Katonda wange, ffe tubeera mu nsi ki? Naavudde mu kinaabiro naye najja n'awa maama we peeke. Mami, I love you. I love you so much. Napekinga ettama lino, napekinga neno. Nadduka ewa daddy naye n'amugwira. Daddy, I love you. I love you. Ettama eriri okujjako ng'okuba nsiri
tewaliwo kyali kibaddeko nga kyogera kwagala. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Ettama eriryo omwana okujja n'akubuukira akuwe ku laavu okayita akamanyiiro yono ng'amanyiira awala mpaani bwavu. Omukazi baamugamba nti tusanyusa okulaba. Luusi essula emu okuva ku 19 bakomyewo. Nawomi ne Luusi bagobye. Kantandika na 19 awo bombi ne batambula okutuusa lwe baatuuka e Besirekemu. Awo lwatuuka bwe baamala okutuuka e Besirekemu, ekibuga kyonna ne kisasamala ku lwabwe. Abakazi ne boogera nti ono Nawomi. Embeera yali mbi nga yeewuunyisa. Waliwo omuntu gw'oddamu okulaba n'oga nti what happened? Ebibuuzo ne bikugwako, wandimubuuziza. Bw'aba yali kyali oba obbi oba ogiwo osobola omubuuza n'omugamba wabaaki? Nagaleka ensi eno bizibu. Ne bagamba ono Nawomi olwa 20. N'abagamba nti temumpita Nawomi naye mumpite Maala. Ozanya n'embeera embi. N'abagamba nti temumpita Nawomi naye mumpite Maala. Ekigambo Nawomi kigambo kya Lwebbulaniya ekitegeeza ekintu ekirungi, ekitegeeza sweetness. Nawomi, it's a Hebrew word. Among the many meanings, there is that meaning of sweetness. Chovola ba yaleta opposite ya sweetness. Ekigambo Maala kitegeeza bukaawu, kukaawa. Nga temuddamu kumpita Nawomi. Mpooma ki? Obuwoomi bundiruddawa. Mumpite akaawa. Mumpite akaawa, ensi enkubye. Mumpite akaawa. Kati njagala kusaba mu linnya lya Mukama Yesu ng'ebibyo bikaaye nga naawe owulira. Tosaana kuyitibwa kigambo kirungi ng'oyinza kusanyukira oyo yekka akuyisa ekigambo ekibi kubanga alabikanga yakutegedde. Nsaba mu mafuta n'emmaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Kitange gwenyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo ekintu ekyo kye bayita Maala, ekigambo ky'obukaawu, ekigambo ky'okukaawa. Omuntu ng'owulira awulira obulamu bulinga omululuuza, obulamu bulinga ekigaji. Nangirira mu mafuta n'emmaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Katonda gwenyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo mu kisibo kino ekya Juuni, ababadde mu mbeera y'obwa Maala bonna Taata obakyusize olugero lwabwe in Jesus name. Wandizikubidde waggulu. Baamaniriza n'abagamba temumpita Nawomi, nze mumpite Maala. Mumpite Maala. Newankubadde ng'amannya gakyukakyuka olw'embeera gye tuyitamu mu nsi, naye bw'oba okyali mulamu era nga weesiga Katonda ojja kuddayo ku linnya lya Mukama. Wandizikubidde waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. Ngambye eki? Newankubadde ng'amannya gakyukakyuka olw'embeera ze tuyitamu mu nsi, ogenda okuwulira nga abantu oyagala nabba banjulira linnya ddala, oyagala bakuyita ekintu kirala, oli mukoowu. Yabagamba atemuddamu kumpita Nawomi. Don't call me sweetie, call me bitter. Ate nga ne bw'omuyita bitter era tekijja muwa comfort, naye ebizibu bikuyitirirako n'ogamba erinnya likyuke. Kyova olaba osobola okuba ng'otambula atera okusaaga naawe, atalina buzibu naawe, nagamba kimugagga. Mugagga kivumo bannange. Naye bw'atakusanga bulungi ayinza ogwa ku kibambulira
ng'ekimusudde ku kibambulira kuyita mugagga. Kimugagga n'ojjukira toyina gw'obanja ate oyina amabanja mangi, toyina ky'otunda ne mu nsawo temuli ssente, ono ava eri akuyita mugagga. Wadde badeewo muludde naye mukuze mwenna omutunda bonna omugamba weebale obulogo, weebale obulogo. Bulijjo sikimanyanga nako ti naawe oli omu ku bandoga, kati n'amanya nti oli siriyasi n'akubuuza nti nkoze eki, n'omugamba lwaki ompisa omugagga? Naye ng'ekituufu kiri nti buli muntu yandiyagadde mu nsi bamuyite mugagga, kubanga n'olunaku omuntu lwakuyita munaku naye nga Mukama alina kyakusaasidde oyagala muveewo. Munaku mwavu gwe, embeera ekunyiga ng'erinnya erikunyumira kisiraani. Nze Mukama mpadde okuwuliramu environment ezitali zimu. Naliko munda eyo mu bwayiise, munda eyo nakuliramu, neemu owino munda eyo, owino oli owedda so n'owakaakati. Naye nga abaana bakwana, okukwana tosobola kukugaana, kulinga mmere, gwe bakwana yalina okwefuga. Naye nga omuwala omugamba nti nyabo, sisita takyuka, naye muyite kisiraani. Gwe kisiraani akyuka mangu, ani amuyise? N'akyuka mangu ngamba kigwembwa. Mbwa akwana kisiraani, naye ng'ekyaleeta obuzibu obwo bwonna mbeera. Mbwa n'agamba gwe yese kisiraani, n'amukyusiza erinnya, n'amugamba gwe musege nawe jangu tompanvuya. Gwe omuntu mulamu tosobola mukwana kubanga olimi olw'obuntu mulamu talwagala. Muwala beautiful sweetie babe tayimirira, genda omanyire banno erinnya lyawulira lya musege lya kisiraani. Sitaani asobola okukwata n'akumanyiira n'obanga kati n'okuba ebigambo yagala kuwulira bibi. Abavubuka abandi badde baweebwa ekitiibwa obasanga nga amannya ge baagala mannya mafu. Muntu ayagala muyita scorpion, cobra, afunayo ekinyanya ekyekiwuka. Kyekyaleeta Mukama ffe Yesu atuzzeeyo mu original identity. Twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Wandizikubidde waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ekyaleeta Mukama ffe Yesu kiwandiike kutuzzayo mu original identity. You are a child of God. You are honorable. Uli wa kitiibwa. Era nzikirizanga ekisibo kino we kinaggwerako ng'amannya go amatuufu ge gali ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Ekisibo kino we kinaggwerako ng'amannya go amatuufu ge gali ku bulamu bwo. Katonda alina amaanyi agakyusa olugero. Katonda alina amaanyi agakyusa olugero. Yakyusa olugero lwa Ruthi, abadde nnamwandu n'abeera mukannagagga asinga obugagga. Yamulonda mu nfuufu, yamulonda mu ttaka. Akyusa ebyafaayo. Noone yagamba nti mumpite maala. Mu kaseera katono nnyo Katonda yali amaze omukolera nga kati erya Nawomi lyayagala. Abantu be yali agambye mumpite maala nga nabo tebasobola kiyisa mu kamwa. Nze ndowooza nti bwe muba mwekwana nga kisiraani yakwana musege, Katonda n'abaviirayo, temusobola kukontinuwinga na kisiraani na musege. Hello, mukyaliyo? Sebona amaka g'abakisiraani ne musege gamanyi okunywera, beekubamu n'okwekuba ne batereera.
Katonda baba yama ne bakinyonyogera. Gama ne bakinyonyogera. Ne bakikwata. Katonda baba yama ne bakuba akajji. Agosige manya ge baddamu. Baddayo. Babe. My boo. Mweyita mutya. Abaana babatwala ku masomero na busungu. Banoonya amasomero n'abaaga abalema nga ne bajjajja baabwe g'abalema. Osanga abantu abatamanyi na kuwandiika amannya gaabwe batuta abaana mu masomero agakyasinza obulungi. Kubanga Katonda abajjukidde olugero alukyusiza. Wandikubidde Katonda engalo ez'amaanyi. Olugero Mukama alukyusa. Olugero Mukama alukyusa. Olugero Katonda omulamu alukyusa. Alukyusa. Waliwo ebitakyuka. N'obanga kakatebe tolina kyogenda kukyusa. Naye obulamu Mukama n'abuzaawo. N'okwata ku bulamu bw'abaana bo n'abazzukulu n'obateekerawo standard ng'eyaabwe endala. N'obateekerawo standard ng'eyaabwe endala. Bukyuka obulamu. Nawe yabagamba mumpite maala. N'abanyonyola n'abagamba baze yafa. Mujjukira nga tuva kuno olw'enjala. Eyo gye twalaga baze gye namuziika. Abaana baffe ababiri baafa. Ono omuwala gwenzize naye Ruthi yali muka mwana wange naye omwana yafa. Namugamba naye anveeko agenda akola ebibye adde ewaabwe n'agaana tuzze naye. Kaakati ku mbeera eno gye mundabamu mwenkomeddewo ddala ddala mumpite Naomi. Where's the sweetness there? So from today onwards, call me bitterness. Mumpite mala. Naye ebyo ebigambo biba bya nnaku. Ebintu omuntu nga bw'abirowooza bw'atyo bw'abyogera. Naye nsaba Katonda mu linnya lya Mukama Yesu akwate mu bibyo enjogera yekyuke, enjogera yerongooke. Enjogera ekisa kyo kiveeyo kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Kisobokera ddala Katonda okukolamu omulimu. Ekisa ne kivaayo. Buli muntu mu nsi wa kisa. Naye bw'obulwa by'onoogaba oyombawo. Bw'obulwa byo ky'onooyambala era tobulwa kigambo ky'ossaawo. Nze mbaga za kuno zantama nazo. Bikaseera mbaga ekyambalo kye kireese obuzibu. Tolina ngato, tolina ngoye, tolina za nviiri, tolina zaki. Wandyagadde abagenyi naye banaalya ki? Kyovulaba amaka g'abagaga tegaggweesa bagenyi. Naye mwe abakyala mwe bempa amagezi tolina byakukola. Eno ensi tegenda kukyusiza lugero. Ogenda kukyusa olugero gwe ne Katonda. Kiwandiike. Eno ensi tegenda kukyusiza lugero. Ogenda kukyusa olugero gwe ne Katonda. Kola n'amagezi go. Kola n'amaanyi go. Teweesaasira. Ebyabaawo bireke biyite. Luusi yawulira munyazaala we ng'agamba mumpite maala. Kigambo kitegerekeka bulungi. Mumpite bukaawu butwa. Temuli kirungi mu nze. Ne Luusi tiyegatta na nyazaala we kukaaba. Omwana omuto n'omukazi omukulu bombi bannamwandu. Yakeeranga ku makya batali kwekwasa kintu kyonna. N'agenda akola. Eyo gy'okolera bw'oba okola ng'okola n'amaanyi go. Bw'okola ng'okozesa bunyiikivu. Bw'okola ng'okola n'okwagala. Bw'okola ng'okola ne pulaani. Ne bw'oba mu nsi yonna wasigalamu bwogu. Tiwali amanya nti oli bw'omu mu nsi. Abantu balowooza olina ba brother bo olina ba sisters bo.
In fact bano ab'emyoyo emibi ab'emitima emibi batandika okugamba mwe muli mu kintu. Olina ke weekoledde olabika bulungi weegulidde akamiro kaka akategerekeka obayitako ne baga mulindeeko mujja kuva mu byobufuzi mujja kuvaawo. N'ekikuta obudde bwe kiri buta mujja kugenda. Onyiriranyiriramawo awo n'otandika n'ofaana n'abahima. Feesi ennyindo ekyuka. Ne bakulaba ngeri ndala naye ng'onyiikidde olugero ne lukyuka. Ne batandika okulireetinga n'abali mu buyinza bakulireetinga n'abali mu kintu naye ng'egwe ekintu ky'olimu kya Yesu. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Gwe ng'ekintu ky'olimu kya Mukama. Yimusa emikono gyo mugambe Mukama njagala kubeera mu kikyo. Yimusa emikono gikole bulungi waggulu Mukama mugambe Taata nkwegayiridde nkyusiza olugero. Kwegayiridde Mukama nkyusiza olugero. W'omukisa emirimu gy'emikono gyange. W'omukisa ebiteeso byange n'ebirowoozo byange. Ompa omukisa Mukama buli kyenkwatako. Kirabe omukisa buli kyenkola kiyitemu. Ompa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikwire waggulu mu linnya erya Yesu. Luusi mukozi lekerawo okubeera ng'okaabira baleeyafa. Lekerawo okubeera ng'okaabira bazadde b'abaafa. Lekerawo okubeera ng'okaabira abagagga b'abaafa. Eyali abawadde obugagga akyali mulamu ye Katonda. Wandizikubidde Mukama obanga okitegedde. Abagagga be yali abawadde obugagga akyali mulamu era ye Katonda. Kitaawo bw'aba yafa Mukama waffe kyeyava atubuulira musabenga bwe muti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje. Awo ewammwe awo awabadde obwakabaka bwa Setaani obubaletuka n'obeeyisa maala obwakabaka bwa Katonda bujje. Yimusa emikono waggulu gigolole bulungi waggulu Mukama mugambe Taata obwakabaka bwo bujje. Ku luno kyogere ng'okitegeeza nnyo. Mugambe Mukama Kitange ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje mu kazigo kano. Obwakabaka bwo bujje wano w'empangisa. Obwakabaka bwo bujje wano ku mudaala gwange. Obwakabaka bwo bujje wano mu saaluuni yange. Obwakabaka bwo bujje wano mu botiiki yange. Obwakabaka bwo bujje wano mu restauranti yange. Yimusa emikono mugambe Taata obwakabaka bwo bujje wano ku boda stage w'enkolera. Obwakabaka bwo bujje Mukama wano mu office yange gavumenti gye yampa. Obwakabaka bwo bujje wano mu office y'ekitongole kye bampa private company. Musa emikono gyo musabe Mukama obwakabaka bwe bujje. Obwakabaka bwe bujje obene ne performance etavuganyizika. Babuuze naye gwe obikola otya? Kumbe ng'obikola n'amaanyi g'obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Mukama bubeere mu buli kyokola mu linnya erya Yesu. Zikwire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Finally nga mmaliriza okusomesa kwa leero buli kyokola baleka abalala bakinyoome gwe tokinyooma. Ekyafuula Bowaazi n'alowoozebwa okubeera kabaka kukola bulimi nga tabunyooma. Halo? Lunda enkoko nga baseka naye gwe zirunde. Siika amandaazi n'esumbuusa nga baseka naye gwe gasiike. Fumba caayi nga banyooma bajerega naye gwe mufumbe. Wabula beera nga buli kyokola olowooza ne kukiddako. Bowaazi ye bwe yalimanga sente ezaavangamu n'ayongera okugula ettaka. Bayibuli weetuukira okunootinga nti walirandi owuna si lya bwereere yaligulanga buguzi n'erya muganda we eyafa n'eryabatabani be n'eryekika yagula ggule. Ate mmwe bannayuganda mbabuulira mu famire bwe mubaamu Bowaazi Mukama gwasitudde mumukkirize obutaka bwammwe mubumuguze mugyeewo ettima. Abantu balina ebirowoozo ebifu.
bwe tunaamuguza agenda kuba yina bingi kati ettaka lya kitaffe ajja kubanga yonna yalirina n'olyoka oleeta omulala n'olimuguza kandi ne bw'oliguza omulala sente za Bowazi tezikendeera ajja kugula ewalala naye kyandiyambyeko buli atunda n'oguza muganda wo mubiri n'omutima omulungi mutuuka okugamba nti tunoonye ewalala awanaagulibwa tunoonye omulala anaagula nga mukakasiza nti ewammwe temunafunawo Bowazi. Bowazi yagula ettaka ly'ekika lyonna si mu bubi. Nakano nako tukayige tumalirize okusoma olwaleero. Bawa muganda wammwe bw'afa temugoba namwandu obanga mwagala waawo mugulewo buguzi mumuyambeko okulaakulanyawo bwe kitaba bwe kito mugulewo mumuwe sente agenda agule walala okugoba bannamwandu kukoowola bwavu na bisiraani. Kiwandiike njagala nnyo muwandiike lumu ekitabo ekyo omuntu ali kibikula n'asomamu okugoba bannamwandu bwavu bw'oba okoowodde na bisiraani. Bw'oba olina amaanyi agagoba kati gobanga muganda waakyaliwo gobawo muganda wo ne mukazi we n'abaana. Bw'oba olina amaanyi agagoba kati gobawo muganda wo oyo atanafa ne mukazi we n'abaana. Naye ogenda kulira nga ansi egamba ate waffe. Kati lwaki muganda mmwe bw'amala okufa mulowooza nti wammwe? Ngabo watali wammwe ng'akyali ne bbaawe, ng'akyali ne mukazi we, omukyala ng'akyali ne bbaawe, nga babeera ka famire kaabwe, ne bw'aba omwami afudde era si wammwe awo. Si wammwe. Kati Bowazi yagula ewali ewa muganda we era nga bateeseza namwandu nakkiriza okutunda n'obwali obutaka obusika bw'abali abaana abalenzi abaafa n'abugula n'agattako ne Nawomi n'abeera bulungi. Namwandu gw'ogambye kankuwa esente wasana $3 n'omuwa 5 agenda kusabira emikisa. Naye Katonda ali ku ludda lw'abannamwandu ne bamulekwa era bwe bwavu obusinga obungi obuli mu bika. Era tulina okusaba ennyo kyetuva twetaaga n'amafuta kubanga Bayibuli eyogera mu Isaaya 10:27 nti amafuta gakutula ebikoligo. Olw'okufibwako amafuta omugugu gwe guba ku kibegabega kyo n'ekikoligo ne kiva ku bulago. Isaaya 10:27. Isaiah chapter 10 verse 27. Olw'okufibwako amafuta omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye kiriva ku bulago bwo. Waliwo emigugu n'ebikoligo ebiri ku bulamu bwaffe nga byabakadde baffe bajjajja baffe abagoba bannamwandu ne bamulekwa ne batulekera ekintu ekibi ennyo. Kati gwe mu mulembe gw'okola tibigenda kubanga bali bagenda bakaaba nga n'essaala yaffe egamba kale n'abaana baabwe nabo bali kiraba kubanga naye akaabye n'abaana be naawe ojja kukaaba n'abaana bo. Kati ffe abaana ne tulugwamu nga tetubitegera bye tuguddemu. Naye bwe weekwata Mukama Akyuusa Olugero wandizikubidde waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu azongereko waggulu okusingako awo. Bwe weekwata Katonda Akyuusa Olugero tomanyi byafaayo byewammwe tumanyiiko bitono naye Katonda amanyi byonna atutaase mu byonna era tugenda mukabiri Akyuusa Olugero ng'asimbulirira ddala kuva eri ku kikolo ebibi gye byatandikira ebizibu gye byatandikira. Akyuusa Olugero ebyaffe abitereeze n'eby'abaana baffe abitereeze. Bowazi yafuuka kabaka nga si kabaka era bangi balowooza kabaka naye mulimi eyalima. Katonda naawe omukisa ennimiro ze n'abeera ng'agula ettaka ne liwera n'abeera n'akasene nga takyalina nawaagula ttaka n'abeera mugagga mu mulembe gwe ng'omulimu ogwo ogusinga obukulu kusapulayinga mmere. Emmere agirima, emmere agitunda, emmere emuviiramu ebintu bingi.
funa ekintu ky'omejjalingamu. Bannayuganda mbeegayiridde tuzunga nnyo. Mwaka gumu n'okola emirimu 40 n'obulako ogwoga nti guno gwe mulimu gwange. Kola emirimu gyonna gy'okola nebaayo omulimu ogwoga nti guno. Yusufu bwe yatuuka ne Yakobo ne baganda be eri Falaawo bagamba nti abaddu bo balunzi. Funa woosibira gamba nti nze nnunda, oba olunda mbizzi ziremereko, oba olunda nkoko ziremereko, oba olunda nte ziremereko, oba olima amatooke galemereko. Naye funayo ekintu nga kumpi kya busika n'abaana n'abazzukulu bakiraba. Musaplayinga mata kuva dda. Eno yonna osobola okubeera n'amaduuka mu kikuubo. Beera n'amaduuka mu kikuubo, beera n'ezi supermarket, beera na biki. Naye waliyo omulimo. Funa ekintu kyoga kino nange nkyekutte Mukama mpeeramu omukisa. Bw'oba okikola ng'okikola n'omutima gwo gwonna, Katonda agenda kiwa omukisa. Abantu gye bali mu byalo eyo nga be bananyini akeedi wano. Nina ebizimbe byensobola okulaga mu kibuga ng'oyo talina kyayagala mu kibuga. Ali mu kyalo. Be batikka looleza ente zibeera zijja mu lufula buli kaseera. Ate okulunda kwabwe baakugenda wala balunda, naye n'amaliba bagatunda, bamanya akatale k'amaliba, buli kintu kyabwe bakitunda ku nte. Tebanayo kye bafiirwako n'ekimu. Sente zaabwe bazijja mu nte. Mwamuwulidde omuvubuka nga w'obujulizi ku Sande n'agamba ewaabwe ne bw'ogula Prado ne bw'ogula Rolls ne bw'ogula ani tebikola makulu. Ekikola amakulu olina ettaka n'ente. Awo otandise ofuuka omusajja. Funayo naawe ekyeweekwata. Bowazi yali mulimi. Ababadde beebuuza nti Bowazi yali kabaka, yali mulimi. Mukama yakyusa olugero ng'ayise mu kulima. Olugero lugenda kukyuka okuyita mu kyokola. Wanika emikono ebibato biteeke waggulu mugambe Mukama yiwamu n'omukisa. Nange nkusabira omukisa mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda akukyusiza olugero. Okusoma kwa leero okukomyawo. Lunch hours zino ne Sunday service tugende ennaku 14 including Saturday. Etonyoba gwake ab'ensonga ffenna tetujja kumisinga. So don't miss. Tegeeza omulala naye ategeeza omulala. Tetulina night prayers mu June. Naffe ye contribution yaffe ku by'obulamu kireme okulabika nga tujja mu kiro kye tutasobola kulaba bulungi. Wano tujja misana tunaaba mu ngalo. Whatever it is, Ebola si mugabo gwa Uganda. Ajja kulangirwa nti takyaliwo, tuliddamu ne tukola night prayers olulala. Mukama abawo omukisa. Imusse emikono gyo waggulu, ebibatu biteeke waggulu. Katonda musabe ku magezi, musabe amafuta, musabe ekisa, musabe amaanyi, musabe akola omulimu omu bulamu bwo. Musabe Mukama ekisiibo kino kyawukane ku bisiibo ebirala byonna. Akyusa olugero lwo. Akyusa olugero. Abamu embeera naawe obadde owulira kati nga tokyasaana kuyitibwa linnya lyo. Naomi erinnya yaligana n'agamba kati mumpite Maala. Nze timuddangamu okumpita Naomi, mumpite Maala. Maala nga kitegeeza ekintu ekibi, ekintu ekikaawa, ekintu ekitalina makulu, ng'alaba takyalina makulu. Naye Mukama yamuddiramu. Nsaba Katonda akuddiremu byonna by'oyiseemu. Nsaba Katonda akuddiremu byonna ebimenya omutima gwo. Nsaba Katonda akuddiremu mu disappointment zonna z'oyiseemu. Nsaba Katonda akuddiremu mu losses zonna z'oyiseemu. Nsaba Katonda akuddiremu akwerabize disappointments, akwerabize losses, akwerabize ebintu byonna by'oyiseemu, akwerabize ebintu byonna ebibi, akwerabize obufere, akwerabize obubbi bwe baakukola, bufere bwe baakukola, akwerabize amaziga go, akusangula amaziga ag'oku mutima, akusangula amaziga ag'oku maaso, akyuse olugero lwo. Yimusa bulungi emikono kuba buli omu gwe weemanyi. Saba Katonda akyuse olugero lwo. Saba Katonda akyuse olugero. Saba Katonda akyuse olugero.
Saba Katonda Akyuusa Olugero yimusa emikono kyemanyi n'enjiri oyongedde ogitegeera. Yimusa emikono kyemanyi n'omulamwa weyongedde ogutegeera. Juni ono Katonda akuwemu obujulizi nga tobukwatangako. Juni ono Katonda akuwemu obujulizi nga tobuwuliranga nako ng'abalala babuwa. Juni ono Katonda akukolera ebyewuunyo. Juni ono Katonda akukolera ebyamagero. Olabe ekisa. Olabe ekisa. Nawomi yali atambulanga takyalina ssuubi, naye kubanga mu Katonda essuubi teriggwaawo, Katonda n'amukolera. Luusi yali atambulanga anoonya waalisanga alimukolera ekisa. Luusi n'amala n'asanga omusajja yamukolera ekisa. Nsaba Katonda akuwe feva. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi ge. Nsaba Katonda akuwa amafuta ge. Nsaba Katonda akutuuse mu maaso g'omuntu oyo anakukwatirwa ekisa nga tali ku lulwe, wabula ng'amaanyi ga Katonda ge gamuwendula. Nsaba Katonda akutuuse mu maaso g'omuntu oyo anakukwatirwa ekisa. Katonda akutuuse mu maaso g'omuntu oyo anakukwatirwa ekisa. Ekisa kya Mukama kikukwatirwe. Ekisa kya Mukama kikukwatirwe. Yongera oyimusa ebibatu waggulu mugambe Mukama ekisa. Yongera oyimusa ebibatu waggulu mugambe Mukama ekisa. Yongera oyimusa ebibatu waggulu Mukama mugambe nti ekisa. Ekisa kyo Kabaka w'abakabaka. Neetaaga kisa kyo taata wange. Neetaaga kisa kyo Mukama wange. Neetaaga kisa kyo mulokozi wange. Neetaaga kisa kyo mununuzi wange. Katonda yakukolera Luusi ekyamagero n'amuwa Bowaazi okumununula. Katonda yakuwa Mukama Afeeso okununula. Naye nsaba Mukama Afeeso akwaseeyo omuntu omununuzi. Nsaba Mukama Afeeso akwaseeyo omuntu atakweganya. Bowaazi ebigambo byeyogeranga ne Luusi byali bigambo bya ssuubi. Byali bigambo bya bulamu. Byali bigambo bya buwanguzi. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu otandika okuwulira ku bigambo by'essuubi. Otandika okuwulira ku bigambo eby'obulamu. Otandika okuwulira ku bigambo eby'obuwanguzi. Otandika okuwulira ku mawulire amalungi. Bayibuli egamba nti olunaku olumu yapima emikono 6 egy'olugoye gyonna n'agijjuzaamu emmere. N'amugamba tosobola kudda ewa nnyazaalawo mikono mikalu. N'atuuka ewa nnyazaalawe nga yeetisse sayiri empitirivu. Nsaba Katonda emikono gye gibadde ng'emikalu, Katonda akole ebyekisa. Emikono egyo gisitule. Emikono egyo gyetikke. Emikono egyo gisitule. Emikono egyo Katonda agikwase ebirungi. Emikono egibadde empty n'emukalima akatono giveemu ebintu ebinene. N'emukalima akatono Katonda akuweeremu omukisa. Akukola obulungi obuteegaanika. Akukole bulungi. Otunga ngoye ku kyalaani, oli dizayina. Otunga masuuti, otungira baami, otungira bakyala. Okola keeke, otimba ku mikolo. Kyonna kyokola yimusa emikono gyo kisabira omukisa. Bowaazi yali w'amaanyi nga kabaka. Yafuuka kabaka wa ssente. Yafuuka kabaka ow'ettaka. Naye teyali kabaka mulembe gwe tegwali gwa bwa kings. Isirayiri yali tannafuna kabaka yenna. Yali mu biseera ebya judges, ebiseera eby'abalamuzi. Naye omusajja n'abeera outstanding. N'avaayo kubanga Mukama yawa omukisa emirimu gy'emikono gye. Yimusa emikono gye waggulu. Akola mu butale, akola mu maduuka, akola mu ofiisi. Wonna w'okolera, nsaba Katonda akuwandiikira essuula empya. Nsaba Katonda akuwandiikira essuula empya. Nsaba Katonda akuwandiikire a new chapter. Nsaba Katonda akuwandiikira essuula empya. Katonda akuwandiikira essuula empya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana Katonda omulamu zikubire waggulu eza Mukama waffe Yesu. Ezo ziri wansi zongereko waggulu. Zongereko waggulu.
yimusa ebibatu byo osabeyo ebintu nga 30 omwezi gwa nnaku 30 omwezi gwa Juni gwa 30 days baako ebintu byosaba nga binene Katonda abikukolere mu Juni ono baako ebintu byosaba nga binene Mukama abikukolere mu Juni ono saba nga tobuusabuusa mu mutima gwo saba nga okkiriza nti abikola akufukeko amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okubifuna saba nga tobuusabuusa mu mutima gwo saba nga okkiriza nti abikola yimusa emikono gyo waggulu nkusabire nsaba Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu omwoyo ogw'amaala omwoyo ogw'okukaawa omwoyo ogw'okubanga tosaanira omwoyo gw'obutagasa Katonda aguzingezinga agusule mu bunyobwavu obutakoma gye gutasobola kuva nsabira abatewulira bulungi nsabira abalwadde mu ngeri zonna abalina lipooti n'abatalina lipooti naye nga tewewulira bulungi lipooti eyo Mukama agikyuse nsaba olugero lwo Katonda alukyuse physically mentally spiritually and financially in the mighty name of Jesus Katonda akukyuse byonna bikyuse musi ebatu bye waggulu nsaba Katonda emikono egyo agiteeke mu ssente mu wiiki eno tuvuga paka Sande ne buli woonojjanga mu kusaba kuno okw'ekisiibo kino ojjenga bafunye obujulizi ate boddayo okwata obulala buli woonojja mu kusaba kuno okw'ekisiibo kino ojjenga bafunye obujulizi ate oddayo okwata obulala buli woonojjanga mu kusaba kuno okw'ekisiibo kino ojjenga bafunye obujulizi ate boddayo okwata obulala in the mighty name of Jesus Mukama akumpeere ku $, ku pound, ku euro yimusa emikono gy'osaba ez'amawanga abali mu USA abali mu USA abali mu USA abali mu UK abali mu UK abali mu London abali mu Sweden abali mu Europe yonna abali mu Asia abali mu Australia abali e Korea abali mu mawanga ga Buwarabu abali mu mawanga ga Buwarabu abali mu mawanga ga Buwarabu abali e Canada abali e Canada abali e Canada abali mu Australia abali mu Buwarabu abali e South Africa abali mu Latin America abali mu mawanga agatwetoolodde Katonda akole ebyekisa abali mu mawanga agatwetoolodde abali mu Uganda Katonda akuwe ku ssente ali mu mawanga g'ebweru ali mu diaspora yimusa emikono gyo byonna bye weetaaga bitegeezebwe Katonda obutuuze abukuwa empapula zo ziveeyo olabe ekisa abakyala abali embuto omulabe ekisa kya Katonda abakyala abali embuto omulabe ekisa kya Mukama abakyala abali embuto omulabe ekisa kya Katonda bannakawere mulabe ekisa kya Mukama bannakawere mulabe ekisa kya Mukama bannakawere mulabe ekisa kya Katonda Katonda abaviireyo wabeerewo obujulizi obuteeganika buli omu Katonda musisinkane ng'okwetaaga kwe bwe kuli abali mu Uganda abali mu Central abali mu Eastern Uganda abali mu Northern Uganda abali mu Western Uganda Katonda abaviireyo abaana baffe ab'obuwala ab'obulenzi abavubuka abakyala n'abaami Katonda abakole bulungi yimusa emikono gyo waggulu Uganda gibike musaayi gwa Yesu Ebola tateekwa kubeera mu Uganda muno Uganda gibike musaayi gwa Yesu Ebola tateekwa kubeera mu Uganda muno Uganda gibike musaayi gwa Yesu Ebola tateekwa kubeera mu Uganda muno Uganda gibike musaayi gwa Yesu Ebola tateekwa kubeera mu Uganda muno. We cover Uganda under the precious blood of Jesus, under the arm of grace, in Jesus' name. Yimusa emikono gyo agamba njagala kutereeza bulamu njagala kulokoka njagala Katonda ankyusiza olugero era okookedde ddamu onywezeemu naawe agamba njagala Katonda ankyusiza olugero yimusa emikono gyo ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero ntegedde bingiko ate nga nkyeyongera okutegeera olw'ekisa kyo Mukama ennaku zonna 14 ez'ekisibo kya Juni bwendi Mukama okweyongerako mu mukisa mu bujulizi ne mu buli kintu ekirungi kyokola kwegayiridde Mukama nsonyiwa ebibi byange byonna naza mu musaayi gwa Yesu endagaano zonna okuva ku Adamu ne Eva bajjajja ne bajjajja bye baakola ne bazadde baffe bye tumanyi ne bye tutamanyi taata byonna mbinaaba mu musaayi gwa Yesu
era Mukama nsaba ntukuzibwe, era Mukama nsaba nsaasirwe. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange okulokolebwa nti ndokosa olwaleero. Mukama sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiikibwe mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Mukama sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gayingire mu kuwangaala nga nnyina emigaso. Gave mu kulemererwa, amannya gange gave mu bwavu, gayingire mu kuwangula okwa namaddala, era gayingire mu bugagga obwenkalakkalira. Mukama sangula amannya gange gave mu bintu ebibi byemanyi ne byesimanyi, gayingire mu bulungi bwo. Ayi Mukama w'abakama, ndokosa olwaleero, ndokokedde ddala. Ebyafaayo byange bikyuke, olugero lwange lukyuke. Mukama nsabayo ekirabo, yimusa emikono bulungi waggulu. Saba Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Saba Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Saba Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Saba Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo akujjuza omwoyo omutukuvu, kubanga oli yeekaalu ya mwoyo omutukuvu. Bw'ayingira byonna bisigade bifuluma, ayingire afuge okuva ku luviiri paka mutoboze bigero. Omwoyo omutukuvu mukubire engalo ez'awaggulu, omwoyo omutukuvu mukubire engalo ez'awaggulu zongeremu amaanyi. Omwoyo omutukuvu mukubire engalo ez'awaggulu zongeremu amaanyi. Haleluya! Yimusa emikono okusabira ensaba Katonda ng'oterezeza obulamu, ne Katonda akukyusiza ebyafaayo, akuwandiikira essuula empya. Olugero lwo lukyuke mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Bye baakola abaatusooka byonna bituveeko, tutambulire mu musaayi gwa Yesu ne mu kisa ekyamutwala ku musaalaba e Gologoosa. Owangule sizoni eno ebeereyo. Aliwo agamba sizoni eno yange, manika bulungi emikono. Yesu muwubireko, muwubireko Yesu sizoni nga yiyo. Muwubireko Mukama ffe Yesu sizoni nga yiyo. Aliwo agamba ekisibo nja kimalako, olunaku tugenda kweyongerangako. Era bw'ova wano naawe ali ku leediyo, naawe ali ku TV, gy'ogenda genda owangule. Katonda atandikirewo okukyusa olugero lwo mu linnya erya Yesu. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata ebisumuluzo oba bya piki oba bya dduuka, biwanike bulungi waggulu. Kwata amasimu go, kwata amafuta g'olina, bw'oba olina akacupa k'amafuta. Ali ku Salt FM, ali ku Salt TV, Salt Media App, YouTube, Facebook, TikTok. Wanika waggulu ng'okkiriza Mukama okukola ebyamagero. Kitanga amafuta gano ng'awudde gengera okuteeka ku baana bo, bawe obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kutula buli kikoligo, wandiika essuula empya ku bulamu bwa buli gwe nteekako amafuta mu linnya lya Yesu. Nsabira amafuta agammwe ge musitudde, nga waayo eri Katonda amafuta ge musitudde, Katonda agapakiremu amaanyi abali wano n'abali emitala w'amayanja. Mafuta ago Mukama agakozese n'obujulizi bubeere bw'amaanyi, ekitiibwa kibeere kikye. Sabira ebisumuluzo byammwe, nsabira amasimu gammwe, amasimu gayitemu obujulizi. Nsabira ebyammwe byonna Mukama yeerage, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda abakolere era Katonda abakozese. Nangirira Mukama okukyusa ebyafaayo. Buli ky'ositudde yogera ne Katonda awulira. Ali ku Salt FM, ali ku Salt TV, ali ku bugazi bw'ensi eno. Buli ky'ositudde yogera ne Katonda awulira. Taata twongera okuweerayo ddala abantu bo abali wano n'abali eyo, abagambe no ye sizoni yange Mukama akyusa olugero lwange. Taata okyusize ddala mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Weerage Kabaka w'abakabaka. Yimusa ebintu byo waggulu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, lwana n'abo Mukama abalwana naffe, kwata engabo n'akagabo, wakana n'abo abawakana naffe, menyamenya amafumu gabe n'obusaale, ozibe ebinnya bye batusimira, emitego gyabwe ogitegulule, mu linnya lya Yesu kye batwagaliza kibabeereko. Naye ffe tutambule nga tuli bawanguzi,
tutambulire mu ssuula empya ey'okuwangula. Mbasabira obuwanguzi bantu mwe yonna gye muli abali mu maaso gange wano ku Canaan Land. Tugendagenda ennaku 14 non-stop, Monday to Sunday including special Saturdays. Katonda akyusa ebyafaayo byo, Katonda akyusa olugero lwo. Nangidde omukono gwa Katonda ku bulamu bwammwe, mukisa gwa Mukama ogusinga okutegerekeka, mukisa ogw'abaweereza bonna, mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggabaza ogutaliiko buyinike, omukisa ogwo ogutalina buyinike gutwale. Wanika bulungi ebintu byo waggulu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango, bafuula akalango, bafuula ebiruboodi. Emirimu gyo taata girabikire ku bana abakunoonya, abakwagala, abeewaayo, abasaba, abasiiba. Obakolemu omulimu taata, obawonye bonna endwadde okuva ku aluma omutwe paka mu ntobo z'ebigere, ate obawonye obwavu bufuuke olugero. Katonda wa Naume, Katonda wa Ruth, Katonda wa Bowazi, tuli mu maaso go tutaase Mukama. Wabeerewo obujulizi, ekisa kyo Mukama kirondoole buli omu ku ffe in a very special way. Imusa bulungi ebintu ewaggulu, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Mbalinze tugenda kuvuga ennaku 14 non-stop. Katonda akyusa ebyafaayo. Mukama abampera omukisa. Genda owangule. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya 10, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 076 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 070 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo *165*3#. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo *165*3#. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Salt Television. Wera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga *185*9#. Airtel Money Pay onyiga *185*9#. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe.
Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Ali ku social media app awo mukasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku social media app mukasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwayo kyonna kyoyagala okuwayo, kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatidde ogusuukundiddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.